Ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 oli ku Spark TV program Dembelyo oba Know Your Rights kwoli nange Priska Namulema. Programu eno yajja kusomesa abantu ensonga ezekuusa ku mateeka n'eddembe ly'obuntu omuntu ng'anoonya obwenkanya alina kuddukirawa. Olwaleero tuli ku nsonga z'amateeka naddala nga tweyambisa ekitongole kyaffe ekya Justice Center Uganda. Mu Uganda nga bwe kiri mawanga malala gonna abavubuka besanga nga bali mu masaŋŋanzira g'amateeka okukozesebwa ssaako n'okulimbibwalimbibwa olw'obutamanya so nga g'amateeka ebyo tegabimanyi. Era ensonga eno etuukana bulungi n'enjogera egamba nti obutamanya tebukuggisaako musango. Know Your Rights wano ku Spark TV bweyetanira okuyiga amateeka okumanya ebifa mu nsi y'amateeka. Programu eno ya mugaso nnyo gy'oli era wandibadde ogyettanira nnyo obutagivaako okusobozesa okuyiga amateeka n'enkozesa yaago. Oyo gw'olaba yatunda ekibanja n'agenda n'akola endongo mu nnyendo. Programu eno ya Know Your Rights oba Dembelyo yassibwawo okuyamba ggwe omulabi waffe okusomesa amateeka mu lulimi lw'osinga okutegeera. Ssemateeka wa Uganda wali 1995 ly'etteeka ekkulu erya Uganda ekiyitibwa The Supreme Law of the Land and Services as a Compass for Understanding Your Rights. Ekitegeeza nti lino ly'etteeka ekkulu erikuwa enkizo okutegeera eddembelyo ery'obuntu erikuweebwa ssemateeka wa Uganda. Nkoye kimala tuviira tukomyewo ewaffe. Kinajjukirwa nti ssemateeka ono yakasembayo okukyusibwa mu Septemba wa 2021 nga bakyusa ekkomo ku myaka gy'omukulembeze wa Uganda gy'alina okwesimbawo. Abantu nno bakubirizibwa okwekuumira mu kumanya ddi amateeka bwe gaba nga gakyusiddwamu okusobola okutegeera ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. Eggwanga lyonna okubaamu emirembe oba dimokirasiya walina okubaawo eddembe ery'okwogera ku nsonga ezitatambula bulungi mu ggwanga, freedom of expression. Mu Uganda ennyingo eya 29 mu ssemateeka wa 1995 ewa eddembe erissekinnoomu era emuwa obukuumi. Ennyingo eno egamba nti buli muntu alina eddembe okwogera ku bigenda mu maaso singa bibeera nga binyigiriza omuntu wa bulijjo nga n'ensonga z'emikutu gy'amawulire mw'ogitwalidde. Ku nsonga eno y'eddembe ly'okweyogerako okwogera ku nsonga eziruma abantu aba bulijjo, ekitongole kya Justice Center Uganda we kyatandikira enkola yaakyo eya Community Baraza. Mu nkola eno ekitongole kituusa empeereza z'amateeka ku byalo. Ekitongole kino ekya Justice Center Uganda kirina ettabi lyakyo mu division ya Lubaga era ne kkooti ewozesa emisango emanyiddwa nga Nateete Lubaga Court. Mu nsisinkano y'abatuuze ba Nateete ensonga y'obutabanguko mu maka gye bassa ku mwanjo era katuulira ensonga abantu ze baawaddeyo eri abakungu ba poliisi, ekitongole ky'amateeka, ekitongole ekiramuzi ssaako ne bannamateeka. Waliyo gwe najja mukomera ne Nateete nga talina musango. Simpuli yalaba omusajja amubonyaabonya n'ayagalayo omuvubuka omulala. Ng'omusajja wa myaka 6 omuwala wa myaka 3. Kate n'oli omusajja yali teyamuwasa, she's just a girlfriend. Kitegeeza bw'aba talina justice waali asobola okufuna boyfriend omulala. Naye ye baamusingisa omusango yet she was not a legal woman. Etteeka lyali terimukkiriza kumusiba kuba si mukyala we. Naye baamusiba kuba yali talina bwogerero. Awo waliwo injustice. Justice Center awantu awo mutuulewo nnyo. Kuba abakyala basinga okunyigirizibwa ebiseera ebisinga be ba breadwinners ab'abaana b'abasajja abawaka. Ekintu ekyabakyala mukikkiririza wamu nange. Abakyala bakoze emirimu gyonna egisaana n'egitasaana babeezeewo abaana baabwe naye ng'abasajja gye bali. Yes, omukazi agamba nja kukola kyonna ekisoboka omwana wange alye asome. Omusajja bw'afunamu akasente tajjukira nti yazaalayo omwana anoonya kawala kato kazisaane. Justice Center. We want justice over women. Mu audience muno tulinamu abakyala bangi nga ba single mothers naye abamu
baba denying access to even see their children. Yazala omwana n'omwami ne bafunamu obutakkaanya oluvannyuma lw'okuba nti omukyala teyeesobola bulungi omwana ne bamuwa omwami amulabirire, naye nga omukyala oyo takkirizibwa na kutunula ku mwana we gwe yakola ki gwe yazaala. Kati olumu bakutuukirira nga naawe tomanyi kyabbakolera. Mbadde embuuza omukyala ng'oyo alina kujja mu department ki okufuna obwenkanya, kubanga omukwano gw'abaana gusigala nga gubaluma ate nga tebabakkiriza kulaba ku baana baabwe. Munno gwagenze naye ye n'atasasula. Bw'aba tasasudde manerende eyo eyimuka n'egenda ewuwo n'ekuggyako ekintu ate nga kyamaanyi, eyinza okutwala eTV yo isense inches 4 nga naye gitwala ku mitwalo 2 naye nga yo wagigula kamu 2. Kati mugitwala n'ogenda n'oloopa. Bw'oloopayo ate bo bawagira nnyo omuntu oyo azze n'anona naye nga neero siteriiko, bo bajjanga bo ne bagamba ffe tukitwala olina okusasulira oyo eyagenda. Kwegamba obwenkanya obwo tunaabufunanga tutya okusobola okuba nga tebatwalako bintu byaffe ng'ate tweyimiridde omuntu oyo ye yadduse. Ninamu okwemulugunya kwange eri afande ajja kunziramu. Tugenda ne tuwaaba emisango ku poliisi ne tufunamu obuzibu, ate nga etteeka liriwo ligamba tuyamba omuntu owa wansi. Ne batugamba oleese omusango gwo naye sooka osasule lifarensi, deni osasule n'ezinaleeta ezinanona oli g'owaabidde ez'amafuta. Ate nga nze ndi muntu wa wansi, sente mba nazijjawa, awo mba siyambiddwa. Ekisooka tulina abakulembeze mu kitundu kyaffe ne tebatuyamba. Tulina ababbi bangi batulemeseza ebizibu byaffe. Neetaaga kibuuzo. Abaana nekyo kibuuzo. Abaana betulina babidde ekyobuli obwababbi betulina. Lwaki Mabiito ekozesa obuyayi ne bateekawo abavubuka ku puulu? Ababba bakasoma ne babajama amasimu. Kasoma n'asooka n'akugamba mpa essimu yange ate enkoso girina. Kyekituluma. Bamu bakasoma batuuka ne mulumu ne batutuga. Ne bakumuuza essimu y'oli aliriddawa. Badifensi bawana ne bakyeyamani n'omutuukako n'omugamba ekigambo. Nakugamba eze essimu nze sagala bimanyi. Waliwo kyeyamani bamuyita Malibu ne kyeyamani Sali njawaogera ku mutimbalo njawala essimu ndi mu kusasula sente y'essimu sinza nagitwala munkwate ku kamera. Kyeyamani Malibu ne kyeyamani ono mundase mbyogere temulina bubbi obukozesa. Olina kubba essimu ya kasitoma noyagala nti nze mbeereko nga nze omukazi wagenze. Lwaki poliisi y'e Matete terina yunifoomu nga bajja otukwata? Ekyokubiri, gavumenti bw'egula tiyakasi bagamba nti bwe bayagala ku mujaasi yenna n'akukyawa kitegeeza mumuyiira. Lwaki? Abasirikale abasajja bwe tuba tubagadde ne tubakyawa wabaawo ensonga, era ensonga eyo ngenda gibawa. Waliwo omusajja bamuyita Meja Kitonsa, twayagala naye tukyawa. Olunaku lweggulo yasanze nga yingira Mabiito wano ng'akutte ebyokulya byange n'akwata tiyagasi n'amunjira mu bbiri mukwano gwe ye yamutaasizza. Twabadde ayagala munjiira mu maaso. Lwaki temubagamba koneza ku poliisi nti obakale nakuzaalamu omwana ogw'omuyina ndeka kiganya abasirikale mbwe tebabyogala kuwuliriza. Lwaki?